Yesu agamba mwenna mujjenga we muli. Jesus said, come the way you Nze ye are. Yesu gwe mmanyi. That's the Jesus I know. Amiina. Amen. Yesu gwe mmanyi agamba buli muntu jangu nga ki. Jesus says, come the way you are. Yagambako nti ng'ogyeko abatamiivu. I said, drunkards don't Yagambako nti ng'ogyeko abasamize. come. Did he say witches don't come? Yesu yagamba nti jangu nga ki. Come the way you are. Waliwo gwe bampeereza nga muntu wa kitiibwa nnyo atudde annyonnyola engeri abasamize gye bajja ne bawamba abalokole abayimba gospel mu nsi yonna nga muntu alinga ategeera mbadde naludde okulaba omuntu ategeera atategeera bw'ayogera bw'atyo ga nti alina point very useless basebo ne bannyabo. Ladies and gentlemen, Katonda ne Sitaani ani asinza amaanyi? God and the devil, who has more power? Who has the power? Abasamize n'abalokole baliraana ani asinza munnaamaanyi? The witches and the born again when they gather, who has the more power? Kati lwaki mutugamba nti Sitaani asinza Katonda amaanyi? Why do you say the devil is stronger than God? Nsobola okukwata abasamize 10 mu ngalo n'ensula bulungi naye tabawadde omuzimu ogunkwata. I can shake hands of 10 witches and I'm okay. Nze Yesu wange asinza Sitaani amaanyi. My Jesus has all the power. Ate nze Yesu wange kwagala. And my Jesus is love. Naye kale nsaba kutegeeza abantu b'ensi mwenna I'm telling all the non-believers and the people out there in the world, nti church endala oba tezibaagala mujje ku worship house. if other churches don't like you, you are welcome at the worship house. Enzigi ezaffe nzigule. Our doors are wide open. Mujje abasamize, mujje Come you abatamiivu. witches, come you drunkards. Mujje Come Yesu all abaagala. you, come all you, Jesus loves you. Bwe tukola ebivulu mujje, bwe tukola service mujje. In our services, in our concerts, you are welcome. Oba ewalala abasumba tebabaagala, ffe tubaagala nnyo mujje nga bwe muli. If others don't like you, come the way you are. Abasiba enviiri. The people with dreadlocks. Abasula mu ziroogi. The people who sleep in lodges. Omuntu asula mu loogi n'afunamu akagamba oba enkya ngendeko ku kyaki. You sleep in a lodge and early in the morning you say, I better go to church. So nze nawulidde ennaku nga ndaba ate abalokole be bavuma abamisiri oba abatali balokole abazze mu church. Please, oba ekyaki endala tezibaagala worship house tuguddewo enzigi actually enzigi tugenda nazijjamu. We are going to remove the doors so that you enter. Aboonoonyi mujje eri All Yesu. sinners come and enter wholesale. Bayibuli ega nti ne bwe njogera ennimi ez'abamalayika Though I speak as tongues of angels, nga sirina kwagala without love, mba nfaanana omukebe oguleekaana. I'm a sounding recipe. Bamaama Fiina mwenna Katonda abaagala. Mama Fina, God loves you. Mwenna abatamiivu Katonda All you abaagala. drunkards, God loves you. Mwenna abasula mu mabaala Katonda All abaagala. you sleep nights in bars, God loves on you. Oba ekyaki endala tezibaagala worship house tubaguliddewo enzigi actually tuzijje namu. Our Mujje nga bwe doors muli mujje are mwenna. out. Come the way you are. Teri ajja bagoba. Nobody will ask you out. Mwenna abalina zittatu. Those of you have tattoos. Mwenna abaabumula amatu. Those of you have pins. in Mwenna your abasiba ear. enviiri. All of you with dreadlocks. Mwenna abambala obukete. All of you dress naked. Mwenna abakyasamira. All of you still practicing Mujje witchcraft. eri Yesu abaagala. Come to Jesus. He loves you. Jesus loves Njagadde you. kulongoosa kintu I ekyo. want to put that record clear. Waliwo nange bye nalabye ne nga ekyo tekinyumye n'ekyo I tekinyumye. said that wasn't nice. That wasn't nice. Olala But tujja kitereeza. next time we'll fix Naye that. Katonda ayagala mutima gwo. But God is after your heart. Oba wasuzeewa oba okola ki. Wherever you sleep, God is after your heart. Tewabeeranga muntu yenna akugaana kujja mu Yesu. Nobody should ever stop you from Teri coming to n'omu. Jesus. Teri n'omu nga Yesu yalokola ye n'amala. Jesus cannot save only one person and that's it. Yesu akyalokola aboonoonyi buli lunaku. Jesus is still saving sinners every day. Tumukubire mu ngalo Katonda kwagala. Let's clap for that God who is love. Katonda kwagala. God is love. Abamu bayomba. N'olaba olinga anywa omwenge mu kivulu ekyabalokole. Nze nawulidde essanyu okulaba omutamiivu ng'agambye kakati leero kangunywere wano. So let me drink Nga bwe right mpulira ku Yesu ono. as I'm hearing on Jesus. Mujje eri Yesu mwenna. Come to Jesus, all of you. Baabonaabona nnyo mu nsi y'ekizikiza. Bangi ne bakaaba. Singa bamanya ne beeyuna omulokozi. Naku n'ebikankano tebyandise. Bamisiri luli mu biseera bya Falaawo. Babonaabona era ne balumwa. Kyajja lwakuba nti waliwo obujeemu nga Falaawo awakanya Katonda. Kale babona